bino bebi tuli kulu bino bebi mwe bikolebwe kapeeka eno pichi oyinza obutakikkiriza kino kiyinza okubeera ekizibu ky'okukkiriza eno bagikoze nga sample okugezesesa neno gyolaba wano ya wano Uganda bino ebintu bibagamba nga tubalaga ekituufu mu nsi yammwe bingi bye mutamanyi n'okubuuzabuuza bannabyabufuzi abeenonyeza ebyabwe tukimanyi bulungi nti okuvuganya gavumenti luyina kukozesa bigambo bikyafu okuvumaganya gavumenti naye bonna bavuganya gavumenti weerabidde nti bagaggawalidde ku mulembe gwa gavumenti eyo balemeddwa okukugamba ky'olina okukola nawe obeere nga bo bali mu kusiribwa z'ensonga nti bo balina tageti zaabwe jebulesika nkusasa kintu kimu olaba n'amanga ge bagamba ge beegomba gayina ensonga eziganyigiriza nfuna bulungi naye ne bakugamba nti ate Uganda eggwanga eryanunuddwa juzijuzi wano baagala lifaanane amawanga agaabwe kyokka essaawa ya leero amazima gali nti Uganda weetuuse ne gyevudde enjawulo nnene nnyo bwe tuba nga tulina factories ne company esobola okufulumya ebintu nga bino tolina ky'oŋŋamba wano ku lukalu lwa Afirika ensi zonna ezituliraanye tezimala myaka 10 nga teziri mu ntalo bwe kiri naye kyewuunyisa nti Uganda yaffe ennungi okuva ku luli ensi ezituliraanye twawula booda naye tukuumibwa ne tukola effujjo lyaffe baddukira muno baagalamu nnyo era olutawulya ekkongo olwo omuduumizi w'amagye yaze n'agamba nti bannayuganda mubeere mukole bye mukola muli seefu ekigambo ekyo kyankutteko nnyo essaawa zino oyinza nti Uganda ekulidinga tukuwa akawumbi tukugambe genda obeere ekkongo onyumirwa obulamu Goma olwene agenda kubeera ekivulo kale mu Uganda baamuganda kale okunganya abantu eggoma muleme okusiriwaza abantu mubalaga ekituufu ziri tayiro za Goodwill Company nayo ye Uganda balaga tayiro zosotunzayo ku ssimu ne muna ekyewuunyisa byonna biri ggulu nti munnansi bakufaako okufiira ddala ku muntu oyo owa wansi asemberayo ddala nga tugenda mu kalulu tugenda kufuna nnyo ebisoomozebwa okuva mu bannabyabufuzi nenakozesa omutu abeenonyeza ebyabwe tugambe pipikini ekolebwa mu Uganda kati bo bagambe kaliteka anadda kati omusajja ono MP we Nakaseke obumanyi bulungi mutegeera Lutamaguzi factory 29 ezikola ebintu bino bye tuliko ziri mu gundi mu constituency naye tazoogerako wabula yeyidi bwekukana Christmas ng'abawa amatooke ng'abagamba Museveni afuze nnyo naye bukyanatandika kutegeera ye MP we Nakaseke yalaba nga taddafuga akatalekeka Mama Namboze ow'emukono nze mbadde mwana mtonga nsoma primary nga Mama Namboze yemukiise yeumane mupi mpaka sawa ya leero Museveni akadde bana kutwagaza acha bana Uganda bannange mu buli abana Uganda ekyokukola muleme basi was Namboze omaze emyaka 2.5 emukono teri nkyukakyuka eriyo abayenza abuuza Mama Namboze emukono nga ali amasomero amalungi teri baana bawala basomye batikiddwa basobola kukola mu office gy'otuddemu gy'ogambye nti gavumenti Museveni agifuze bubi ye Namboze agamba yakatandika okwesiba yajoyinze nnu yalaba kati mupya wabula kati obuli mu opposition buno bwanyumye salute Bukenya palache Bukenya Nyanzi palache mufanagana bali bafa